Ensobi tukola ffenna mu bufumbo. Toyogera sente gye ziva, toyogera mikwano ya partners bo, toyogera bani bakuyambako, olaga nti gwe kabejja, one man army. Endagaano mu manya g'omukyala tomunenya. Omwami omutabani gw'olina okunenya. Muzeeyi yeetaaga medical attention. Tatunulidde sente milioni 10 z'omutwala. Milioni 12 tazitunulidde. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Omukyala akulira akakiiko k'eddembe ly'omuntu ly'abantu oba ery'obuntu. Omukyala Mariam Wangadya yafunye akaseera kabadde kazibu nnyo nnyini ddala. Bwe yagenze maaso n'okuba nti atuuka eri ababaka ba parliament mu kakiiko bwe babadde bagenze maaso n'okuba nga bamuyita. Olwo n'embeera yamutabuseeko nga nno obuzibu bwavudde babadde bagenda maaso n'okumubuuza lwaki yagenda maaso n'okuba nga aloopa ababaka olw'ensonga nti baali baagala okuba nga bamuggyako enguzi mu buufu obufaananako bwe butyo. Era ebifaananyi ebimu ebyakubiddwa nga amazzi mineral water agenda maaso n'okuba nti ayita wano nawali embeera yabadde nzibu nnyo. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya Agaliwo omukutu kwe tuli mu buufu obwo. Olunaku olwaleero nzize ne taata Enjo ajja kubabuuzaako era ebigambo tujja kubanga tubigamba. Yes, Mukama waffe ebazibwe. Amiina. Twebaza Katonda okutuwa obulamu ate n'atuwa ekisa okuba nti tukyali balamu. Ssezaala Akiramu yansibako milioni 10. Lino edduuka baali balitandika twali bwayise n'angamba mpa milioni 10. Namuwa milioni 10 bajje asasule gundi n'edduuka bagiyita goodwill. Namuwa milioni 12 ajja afune goodwill. Kati wonna sindika muganda wa Akiramu bajje bakole endagaano. Muganda wa Akiramu n'akumona ngamba mbwe endagaano basadde mu manya ga mukazi. Nejuzi ku status na milioni 10. N'okola edduuka lya Kateni. Ate n'amala n'ajjayo era ne milioni 12 ze yakola mu ndagaano. Ezo balaka baze bakolamu endagaano okusinza ne bakyusa amanya ne batekate muli amukazi. Nga takutteko yadde 10 owulira. Naye ate Ssezaala gw'omanyi nti nno amazima obugagga buno bwe tuyimiddeko bwe tulandirako. Ayinako kale tofaanibwasi bonna. Sente nga nnyingi ezo. Uganda wano abantu banoonya milioni 5 kola business. Negwe oli mu milioni 10-12. Kutegede. Kitegeeza nti omukyalo ono bambi ku bibiri talina kyamanyi musajja gye yajja ssente ate n'omusajja tamugamba. Kati omukazi n'awaganyala n'agamba ono Ssezaala twagala ki omwami wange atobye. Does that breed disrespect for your father? Ate wuliriza waliwo abantu abaguba eddalu abagwenyufu mu mpisa nga yalowooza olw'okuba natoba kati kaŋŋambe nze ne mukyala wange tutobye. Sigamba nko mukyala wange nti obukadde buno ebibiri bwe tufunye natunze ettaka lya muzeeyi twalwanye ettaka ne tulitunda ne ndifutyanka nange nevayo n'obukadde 2 ne mbuleeta mu nnyumba ne simugamba. Kati of course awaganya kubalaba tulina ssente bawanga akoze atobye ate ngo bino mulaga mukyala wange nti ntoba tutoba tukola ndinzekka nwananzekka toyogera ku baani bakulima bega oba kusapoti nze. Eyo ensobi gye tukola ffenna mu bufumbo. Toyogera sente gye ziva, toyogera mikwano ya partners bo, toyogera bani bakuyambako, olaga nti gwe kabejja, one man army. Unjagede kati omukyala n'awaganyala natandika okugamba nandika okufuna amampaati tuli bamaanyi tubonyemenye ne mwami wange mwete mumuyambyeko. Kutegede lwaki temuyamba ku mwami wange kati ojja ate oli mukoya ne muguni mu sente zaffe tuguza akamotoka kaffe tweyagala gwe Ssezaala gwani kasoda sijja kaku gwani ajjo tugamba nti nno tuyambeko tukutwale mu ddwaliro otuyambye eki ontegedde okiraba kati yagamba we don't need you tutobye n'omwami wange. Lwaki omukyalo yabyogera bino byenjogedde nti kirabika omwami teyamugamba bugagga kwe bayimiridde sente zino gye zaava omukyala tamanyi yamanyi batobye bombi nani batumi 2 bokka ne bbaawe. So kati tulina okumanya mu bufumbo ffe ng'abasajja abafumbo n'abakyala abafumbo bwe tuba nga tukola obugagga tulina okuteeka ebintu byonna ku mmeeza. Kyova olaba nti n'omusajja bw'afa oba omukyala bw'afa obugagga bugenda okuvaayo
ng'ennyumba bulijjo omusajja gy'asoloozaamu baagizimba babiri ne mukwano gwe naye nga bulijjo omwami yasolooza omukyala n'alowooza nti byabwe bya bugagga byabwe ate nga n'omwami tamugamba kati bijjanga byakwawula era omaliriza bagamba ennyumba eno yali kulooni lwakuba omwami yagamba ye naye yali kulooni teyagimalayo ennyumba tugitwala omukazi n'agamba ebyobugagga byonna byonna bitwali tulina omusajja byeyandaga ng'ate ndaba empapula birala ndaba birala byonna biggwawo kubanga tetweyanja bugagga bagamba tugamba banaye mukole ebiraamo nga mukyali balamu bannange kituufu gwe kola ekiraamo bw'ofunayo kamera empya eno kamera ya mutabani wange bw'ofuna memory card empya eno memory card yagundi bw'ogula poloti anti ogenda olinya bw'ogula poloti eno poloti ye mukyalo wange n'abaana bange negundi bw'ofuna ennyumba eno ennyumba ya mugundi wange negundi mugundi wange otegere sati ebyobugagga bino byonna bitegereka biri streamlined bulungi tutegere bannannyini baabyo bizinensi bw'ebeera nga si ya mwami oyo bamuga bizinensi ono tugituddemu naye ono noono mikwano gyange twapatanalinga ne tukola bizinensi eno mwotudde si yange nzekka tutegeere bulungi nnyo n'omukyala kisobola omukkakkanya amapaati gali n'amanya waakoma omukyala ono nkakasa mbadde saaga nnyo sooka kumunenya naye ayinza okuba tamanyi waakola ki waalina koma osegedde nzinayo mukwano gwange ayina mukwano gwe no muganda wange ayina mukwano gwe hakati mukwano gwe oyo bambi tamanyi kupulaninga bulungi tapulaninga bulungi naye ono muganda wange is a master planner guys a master planner kati ng'amugamba leta sente bobo okoze obukademeka nawe obukadde bulete tayagala kukola bakole bonna ayagala muyamba kubanga ono omusajja akaddiye talina kyalina mu bulamu namugamba tukola ffenna naye nze nzimbye wano nzimbye wali gwolina ki nate sente tuzikola ffenna tusuubula ffenna e Dubai tusuubula ffenna e China naye gwe sente nga ono tamanyi kupulaninga naye ate alina omukyala ewaka amugamba leeta obwabiri tugende tugule wali ng'agulawo ng'amuzimbirawo ye nnyini nga kati mpa sente zino ng'amuzimbirawo nga kati ennyumba yo yiyo nga mwabaleeta zino endala kati nozapangisa zizo kati nkujjira omukyala omwami owewaka amugamba ndi mu kuzimba nzimbe ono nzimbe wali alina okulaga ewaka nti musajja kati omukyala bambi tamanyi maanyi gigava ate noono muganda wange doesn't have any interest in whatever is helping his friend because bakola bona awulira feeling sorry for the friend kati omukyala lumu mukwano gwange kati bambi omwami olwokuba anyume waka ngenda saaga mwogera linnya ngenda wa Saamu mulabako ngenda wa Saamu kumukyalira Saamu ampise tugende kati omukyala atandika okuwulira obujja ku Saamu agamba Saamu yayonoonani baawe nkujjira amampaati g'abakyala tamanyi Saamu biki byakoledde famire eno omukyala n'atandika okuyomba n'agamba ye lwaki togoba Saamu mugobe tetumwetaaga tulina obugagga bwaffe tulina bino tulina biri kati Saamu omwagaza ki owulidde kumbe tamanyi okweyagala kwonna Saamu singa teyarediiminga musajja ono n'amugamba zino sente tojja kuzinywa kubanga yali munywi zino sente tojja kuzinywa olina ozigulamu wano olina okubeera nganze osegedde munnange amampaati omukazi ne gamera nti alabye bakoze bazimbi bakoze batya awulira balinamu ku mbavu naye bambi omukyala tamanyi obugagga buno ani yatuyambako bukola omusajja tamugamba naye ndowooza gwe byatabuka ne bitabuka omuliro ne gufuyuminga namugamba omuntu gw'olina okwebaza ate gw'olwanyisa ye Saamu yatuyambye bino ebintu byonna byolaba ne bwolaba ngende ewa Saamu tantwala mu bbaala kuba Saamu tanywa Saamu yaŋŋaana n'okunywa omwenge kubanga sente zonna ze nanywanga nze okuddanga ne ngangayira Saamu ye yaŋŋaana okunywa omwenge Saamu ye yanzijjangako sente ku kifuba
ne muwa ne rights account n'agenda n'ajjayo sente ngenda okutuuka ng'aleese omuzimbi ali mu kuzimba nnyumba ezo z'olaba ezo zenkusindika n'osolozaayo sente. Oyo Sam gw'olina okwebaza. naye kennyini omukyala yali talina magezi gakola, teyalina bwongo bukola ebyo. Oba si ekyo ng'omusajja yali tamwesiga ku bibiri ensonga ziba nnyingi nnyo. Ne Sam ye yayamba abaana bano abaana b'omu nnyumba eyo basobole okusigala ne inheritance egasa. Maanyi ga Sam. Kati omukyala yali tamanyi. Omukyala yamampa ati negambuka. Naye bamugamba balinga abamuyiyeeko amazzi. balinga abamuyiyeeko amazzi. Of course ne batereza ensonga banenze samanyanze mu nsonyi byakoze biri atetere nga bw'obimanyi nawe okwogera nga omala galasana tononyereza ku kibi nnyo okulasana. So nzirayo bakyala baffe bategeere ebyenfuna yaffe biri bitya. Mukyala wange ategeere nti munange bino byonna byenkola bino byonna byennina waliwo omukono ogutuli emabega ogutuyambako nti bw'osanga abantu bano tobayisaamu maaso, toswala, teweeswaza. Osegedde kubanga bino byonna omukyala yadde tabimanyi nkukakasa. Singa yali abimanyi ng'ategeera twawulidde nga tuswala. Yes, naye muzeeyi tudde ku nsonga ya muzeeyi. Muzeeyi alina ebintu bisatu. Muzeeyi njagala tutegeere tayombera miliyoni 10, tayombera miliyoni 12. Ayombera ebintu bisatu byokka. Nti ebyo byamunyigirizza n'alangira obusungu nga ffe abamubuleetedde twanyigiriza ennyindo nevaamu omusaayi n'aluzinga control. Ebintu bisatu byayombera. Ekisooka disrespect, kujogebwa, kumalibwamu kitiibwa, butaweebwa kitiibwa, butamuwa kitiibwa kye. Muzeeyi is commanding respect as a Ssezaala era asuubira as an elder era abadde asuubira nti omukyala ono obugagga buno abumanyi bw'atambuliramu. Talk to me with respect. Talk to me with respect. I demand this respect. I deserve it. I deserve it and I'm demanding. Yabadde demanding. Yabadde tagamba I deserve. He was demanding it. Because you know he does. Yes. Kati onagamba ndoza kan demanding by force. Kubanga munyigirizza. Omukyala yakoze ebigambo bino nti ngenda kuleeta poliisi ekusibe. Kyekisooka kyekyajja muzeeyi ku mutwe, enviiri ku mutwe n'anyiiga. N'agamba seriously? Olw'okuba nzijja bagamba nti n'omuntu ale mu ddwaliro n'ogamba oleeta poliisi enzijja owa n'entwala ensibe. Kale bansibe kuki? Obwo bunyoomi. Omanyi kubuulire waliwo abantu abamu nga oba obwongo bwabwe waliwo abantu abamu omukubanga omukyala era omuzeeyi yagambye eno wansi n'agamba nti anti mugamba nti mmwe muli ba tribe eno mujja kunsiba muntu ali mu safe house. Bino byonna omukazi yabyogedde. Kali muzeeyi byamuddiza nga appointinga out. Kubanga omukyala alina amaanyi waagajja alinayo aba safe house abasobola otwala muzeeyi mu safe house. Taata wa bbaawe. Imagine. Kati ekyo kisooka kye kinyiiza muzeeyi ndeeta poliisi ensibe nkoze eki olw'okuba nakuzaalira omwana kyekisooka. Ekyokubiri medical attention. Muzeeyi ayagala mutwala mu ddwaliro. Mu kifo ky'okwogera ebintu okuweyaweya baawo mutwale mu ddwaliro oli wano ne ku kabulindiridde n'amukwatako ambye atuuse amazeewa kagundi bang'amwangwire bakajjemu manga kansata n'akusaasana mubiri. Amugamba nti labayo mpeddewo. Omanyi Ssezaala okumukwatako bw'ati mu maaso yamukutteko n'amunyigako bw'ati n'agamba nti bannange embeera eri bwe kiswaza indi bwe nti bangambye basimwanguyira ngenda kukola ki ngenda kufa. Ate muzeeyi yabadde haji nga afa agamba bw'aba tamutereeza kabulindiridde ebintu biyinza okukyankalana mu nkola eyo.
okategedde kati agamba balina omutereza mu bwangu addemu atambuze emirimu gye egya gavumenti okitegedde kati muzeeyi yeetaga medical attention bujjanjabi tatunulidde sente milioni 10 zewamutwala milioni 12 teyasabye sente kyenkugamba bino twabiwulidde olwokuba yanyigiriziddwa temumpaddeyo mutwalo nga nze wano baki ontegedde ekyokubiri mugamba nti temulina sente naye omwami agamba nti mukyala wange ansingira famire yange yuzi ku status yekwaliko ng'agamba nti mukazi wa musingira famire yabiteeka ku status mukyala wange ansingira famire yange kati ndeeta okugattagatta bwengatta okusaba okutwala mu ddwaliro n'ogaana okitegedde nenzija ku dduuka lyo notampa kyakola nopisaamu amaaso nongamba okundeta poliisi olwokuba mumwina aba state house ogenda kuntwala muki mu safe house mutwale leero nsule mu kkomera juzi naje wali nensibawadde n'akamere ke yakampa mu kifo ky'okujja okuŋŋamba nti mutabani muzeeyi tukuleete kasoda onyweko tukuleete ku kyokulya enjala yannumyedde enjala okubebega sine bakulya mmere nasuze enfa bwengattagatanga bwengambye obutalya mmere nembeerawo gulo limu nensoma status ngamba mumanyi nti ono omwana ensonga lwaki ampisaamu amaaso bw'ati mukimanyi ensonga lwaki ono omwana tanfaako babeereyo ne bambeerako ngo opostinze muli eyo muli ya life mugende embalala emmotoka mpya n'emmotoka mpya temusobola kuntwala mu ddwaliro ku status nkulaba weeyagala oli muli wale mugende embalala ne muli obulamu mbalaba mweyagala nga nze ndi wano nfa tegede naye ate nzirayo yensonga lwaki tubulokinga bafamire memba baffe kubanga tebatukkiriza kuwummula tebatukkiriza kweyagala omuntu yeyagaleko muzeeyi ataanawe tulekeemu omuntu yeyagalamu nedda aba omuntu yeyagalemmukko nga fe tulwala andi kimugambe kyokola nti abantu abamu mwegendereze wegendereze baani abalaba statasiyo banagitwala batya bano abazayi tebabitegeera muzeeyi ajja kulaba nga oli ekikoko agambe kaliraba omwana kumbe ekikoko bagulidde ekigulire kumbe ne out bakututeyo obutwazi muzeeyi tajja bitegeera yadde n'olwataano bagayo oli bize gyawo tugendeko wano webale nnyo nawe nosayo ebisoda n'ebishampeni kumbe tolina ssente oli mulooni oli muki oli n'agamba abakyali abo bakyakala beeyagala okitegedde kumbe nawe weyagala kwejjako stress kati ebyo byonna muzeeyi teyandibyogedde naye yanyigirizibwa okutuuka ku serisembayo bakola endagaano bwe bakola endagaano bagiteeka mu mannya gaani ga mukazi nga sente ate za muzeeyi kuba ku mutabani we teyandifunye buzibu kaakati lwaki onenya omusajja nkujjira lwaki onenya omukazi lwaki omunenya ku action zonna zakoze lwaki onenya omukazi oyo otegedde bulungi lwaki omunenya okimanyi nti omukazi senaaliyo zonna tamanyiza amanyi kyenagambye nti omusajja aleeta ssente agamba eno bizinesi onsingira famire eno bizinesi ya mukyala wange gitulemu yegwe maama yegwe twata zino ssente tukole endagaano mu mannya ki bonna baafa omukwano ogumanyi gwe akwata ssente akola endagaano mu goodwill eri edduuka lye bagenda okugula goodwill muwa miliyoni 12 ajafune goodwill kati wenasindika muganda wa kiramu bajje bakole endagaano muganda wa kiramu nakumona ngamba mbwe endagaano basadde mu manya ga mukazi baligula mu manya bawandiika endagaano mu manya ga mukyala kubanga ono agamba of course tubikola nnyo tuteeka nnyo ebintu mu manya g'abakyala baffe kati naye omukyala tamanyi kigenda mu maaso tamanyi era amaanyi gonna gaalina agamba bino byange na mwami wange teyo n'omwatuyambye
era n'okuteeka endagaano mu mannya g'omukyala tomunenya. Omwami omutabani gw'olina okunenya. Osegedde gw'olina okunenya. Ate kankubuulireko, tolowooza nti n'emmaali eyo eri mu ssente ezo zokka za musajja yekka. N'omukyala ateeka okuba nga alinako ettoffaali ku bizinensi eyo, besides kutuulamu butuuzi. Naye omukyala oyo ateeka okuba nga naye alinamu ettoffaali mu bizinensi eyo. Ateeka okuba alinamu wakiri percentage, yadde 30%, yadde 20%, yadde 10%, yadde 50%. Yadde ateeka okuba nga naye alinamu akasente kye yateekako ku bizinensi eyo. Osegedde. So kati nga tonnanenya mukyala, omusajja ono twagala tutunuulire lwaki yakola endagaano mu mannya g'omukyala. Kitegeeza nti be bakkaanyaako ne taata. Omusajja bwe yadde n'ew'omukazi si bye yakola, byakyukamu. Oba badda mu buliri byakyukamu. Maye bizinensi ekyukira mu kitanda, my friend. Endagaano zikyukira mu kitanda awo. Mu kitanda awo waliwo siginiki ezikyuka. Ng'ate tebazimenya, zoogera birala. Ojja ogamba no oluginyira ekitanda, yes, eba yakyuse dda. Mu kitanda awo bintu biralamu. Bonna sigamba basajja bokka n'abakyala. But waliyo n'okuwunika tokuwulirangako. Nkuwulira. Kituufu. Waliyo okuwunika ng'omusajja atambulira ku naati. Nakyo kisoboka. Kati nga ekiwugula kyajjanga taata bamulaba ng'obakawusi boyi. Ng'omutabani tayagala kumanya. Ng'omwana we yazizika ati. Kisoboka. Ng'omulenzi bw'ajja ne taata tamulaba. Tayagala kumanya. Era gwe mulenzi vaawo naye nga kitaawe kuba. Era bw'amuyisizza. Kubeera byembeera bwe yamuyisizza. Ebyo nabyo bwe yamuyisizza. N'otuuka n'osayininga. Ng'olowooza erinnya owandiika liryo ku gundi. Ku dduuka kumba owandiisewo lya nnamye. Kumuwandiika lya mukyala. So kakati ebyo nanga bikyali awo. Twagala kudda ku sayidi y'omukyala. Nzizeemu nga ntandika nga nkugamba nti Ssezaala bano tubeetaaga. Oyinza gwe okubeera eyo ng'olaba noga tetubeetaaga, naye wano mu byonna bye tuli mu kulaba Ssezaala yali wa muzinzi nnyo. Nga bwe twatandise. Obwetaavu bwe yaliko ekyokubiri, olowooza ebikolimo Ssezaala bye bakolema bitukwata. Kati alinde. Nze kubuuza ku bitukwata. Akubeerako n'enkwaso. Kubanga yagalagaana. Kubanga omanyi mbabuulireko. Waliwo program gye njagala okujja njogereko ey'omukyala eyagamba nti tayagala kumuyitaayita maama. Simanyi oba wamulaba. Tayagala kumuyitaayita maama. Oli aleeta abaana wamala n'abazaayo. Waliwo yagamba mbu tayagala muyitaayita bamaama, kumuyitaayita maama. Nze gwe nalaba yali waguuni nga. Omukyala oyo mutuufu 10 ku kinnaakyo. Because you don't know the power of a mother. Kigambo kinene. Yakyogera mu context ffenna gye tutaategeera. Nze I want to break it down. I'll come and break it down for you. We shall have another show for that. Ssezaala ono alina amaanyi mangi, on top of that is DNA. That is kiri kyenkwaso kyembadde gamba. DNA. Nti n'omutabani oyo gw'olina. Is DNA. Omusaayi gwonna Is DNA. So he knows the authority that he's exercising. Ajimanyi. And the power of the tongue. That's what I'm talking about. He knows. Inti tukirize tugaane. Kase zikwata. Bubi nnyo. Naddala ng'omuntu akulinako akakwate. Kekali. Naddala ng'omuntu akulinako akakwate. Naddala ng'omuntu akulinako akakwate. Mukkirize mugaane. Akikuwanga kyo. N'omusumba ng'akulinako akakwate spiritual asobola okukolimira ekikolimo ne kikwata. Omusumba obusumba gw'otalinaako DNA. Kubanga akulinako spiritual attachment. Spiritual father. Wakkiriza abeere spiritual father yo. Wakkiriza abeere spiritual father wo. Kitegeeza nti bw'akomandinga kasi ekukwata. Because wamukkiriza mu bulamu bwo n'atakinga authority over your life. Kyekiri nti wakkiriza omuntu abeere maama wo. N'ogamba nti maama nzaala.
abakuzadde mu mwoyo kigeza akulinako obuyinza spiritually asobola okukolimira spiritually era ekikolimo ne kikwata because wamukkiriza akuzaale n'omukkiriza abeere maama wo segedde simanyi oba omukyalo ono yakitegedde omanyi waliwo enjogera waliwo abagamba waliwo tribe ezimu ezigamba nze ndi mugondi tebitukwatako my friend twegendereze bwe tutunuulira bukosefu ki bwe tugenda okuyitamu nga tukoseddwa nga tuyise mu bino okuyisa mu basezaala baffe okuyisa mu bazadde baffe amaaso okubayisaamu amaaso ne tutabawo kitiibwa. Number one is loss of inheritance. Kimanyi nti omuzadde asobola okukuggyako obusika lwa kubutamuwa kitiibwa. Bwe yazeeyo eka taata yayogedde ki gy'abeera wanyazaala okimanyi mu kika bwe yabayise yawagaye nti ndi masanyu okimanyi no tuzze tubiraba oli n'agamba nti oyo omwana talinsikira oyo omwana tasembera ku ntaana yange oyo omwana takolanga bwati lwaki mpisa busiwufu bwa mpisa. Taata n'agamba nti oyo mwana tansembereranga because talina mpisa. Oshegede kintu ekyo so ekisobola okukozinga notafuna bya bugagga yadde oyinza okudde n'ogamba nga nkola ebyange fine naye ensonga I want to stick to the point tobufunye I want to stick to that saagala kustickinga ku ekyo ng'ojja kukola. Muzeeyi bano yabubawana mu bulamu okimanyi muzeeyi yabawa mu bulamu kiri ekyo ekikolimu bisobola okukwata. Family unity not a unit family unity ekwatiddwamu oba gye tula unity mu Luganda kasigala ku unity family unity ekwatiddwamu nti attachment ze twali tulina kati abasezaala ne basezaala ne family kati zikwatiddwamu lwaki omukyala agenda okwogera ebigambo eri gye bamuzaala eri gye bamuzaala omukyala oba munyankolo oba mukiga I don't know nendoza weeyo wa west agenda okwogera ebigambo ng'ayagala omuwa ababeera ku saidi ye agenda okwogera ebigambo ebituufu n'ebitali bituufu anyikize atekemu ssupu akole kyonna ekisoboka abalaga okulaga nti muzeeyi nti famire ya mutabani we mbi nnyo naye ate mwe yafuna omusajja oba ontegedde bulungi kyenjogedde agenda balaga nti famire embi nnyo n'ate mu famire embi mwavaamu omulungi bbaawe oba ontegeera alina okubyogera byonna abimaleyo yerungi kyekivaamu ekyo famire eri ekyawe famire y'omusajja ontegeera bulungi kati famire y'omusajja Ssezaala kati byali mu kwogera tobimanyi muwendo ajja kuvuma famire y'omukazi nga bweri embye naye ate ng'omwami we gye yajja omukazi gwayita omulungi we aba ontegeera bulungi agenda kuvuma famire gy'omukazi bubi nnyo agivume agimalireko obwongo bwe bwonna naye ate nga mutabani we gye yajja omukyala omulungi ennyo ow'empisa kaabalala gwagamba nti amusingira famire. Oba ontegedde. So these are two conflicting realities. They are conflicting. Tetumanyi kituufu. Abantu bano beesiima beeyagala n'ate famire zo bagamba ono famire embi nnyo n'ate mwe nafuna mukyala wange famire embi nnyo n'ate omwami wange gye yava famire yange gyenvuma famire y'omukyala gyenvuma katukiddemu
omukyala abakyala tagala ba in-laws tabagala abavuma basenga babi baganda bange babi baganda be babi bajjajja be babi mama be babi kajja be babi bonna sibagala bayino naye ate mu bano bovuma mwe wajja omwami wo gwoyagala ennyo and he carries their DNA. olowooza sigwe w'empisa embi olowooza sigwe w'empisa embi okwetika ekika kyonna n'ojjamu omusajja omu gwoyagala olowooza sigwe w'empisa embi okategedde ekyokubiri omusajja avuma famire y'omukazi nga bwali omubakazi famire y'omukazi yombi nyama zimanyi tebanjagala abantu abo banyooma tebampisa berere naye ate gy'ovuma mwe wajja omukazi omulungi gwolowooza sigwe w'empisa embi ow'empisa embi afuna wampisa mbi munne gwolowooza si mwe ab'empisa embi ababiri ow'empisa embi n'afuna ow'empisa embi munne ne muvuma famire zammwe n'ovuma famire y'omusajja n'omusajja n'avuma famire yo mulowooza si mwe ab'empisa embi si mwe abatalina mpisa si mwe abalina okurespectinga abantu bano si mwe abalina okuyiga engeri gye mukwatamu abantu bano si mwe abaganye okukkiriza ebintu ebimu ne bitambula nga birina okutambula mutidde amazima yes tukirowoozeko in context saagala oli aveeyo amaliga commenti nga byatategedde tukirowoozeko in context oba programu zo njala nnyo zikola mu luzungu tukirekawo kubanga ebiseera ebisinga abantu abamu bamalaga commentinga nga tategedde tawuliriza awulira ekigambo kimu nakyo katako bebe nina gwetero kyaza ye yabagambirawo bavuma ye kyakola kati omulawo kyakola vidiyo bwegwa n'ogitekayo ebbanga gyayimirirawo eri ati avuma gwavuma otegeera okiraba so famire kati zisasise kulwa ntegeeragana wulira kati nze ngaayagala ennyo abaana baffe kati bakoseddwa abazzukulu baffe ku njuyi zombi abatabani abazzukulu ku njuyi zombi kati tesikya omukyala takyasobola kukkiriza baana kugenda ku sayidi ya musajja kubakyalira ate nga abaana tebalina buzibu kati abaana bakoseddwa ntasobola kgenda kulaba ku bajjajjaabe omwana ekikolimo bamuwadde kipya ku sport naye alondobwa ekisa ekingi naawe ozadde nsaba emikisa gibabule mu maka awe ozadde omwana naawe afuukenga mutabani wange nsaba alondobwa ekisa ekingi omwana gwozadde oleke kumufunamu mukisa sport yakimuwadde njagala omwana oyo abenga kaneta yafuuse ekikolimo nagamba nga nange mutabani wange bwe sirina kye mmufunyeemu n'omwana gwe mwazadde sagala mumufunemu ffenna tubifiire kati abazzukulu bano bakoseddwa tekimanyi kiri ku kindergarten kisoma eno Ssezaala ali mu kikuba bisiraani jjajja era Ssezaala ali mu kikuba jjajja waakyo ali mu kikuba bisiraani tekirina be kimanyi tekirina buzibu kisaba byakulya na juice mu bottle abaana baffe bakoseddwa wano abaana baffe bonna bakoseddwa abaana ku sayidi y'omukyala abaana bano bokka be bakoseddwa bano basharinga famire ewamaama bajjajjaabe kategeeza nti omukyala ajja kwagala nnyo batwala eri gye yavumye ennyo gyayagala bamwagale gye bamuzaala bano abaana sobola batwala wa Ssezaala azaala taata azaala oyo abasajja tebanjagala omusajja yajja nannangira ku dduuka can you imagine nanjogerera bino kati wanayagala abaana bange kati abaana basaasire bali mu state of kwagamaya tebabitegeera bagamba tukoze tutya baba toti bamanyi bajja bimanya mu maaso awo basangawo zirifuti nga zaakula dda ziri deep ng'entalo ze balina tebazitegeera tosala wano nogamba bano babadde ki nze gye bajjajja bange bonna mbaagala naye nga olutalo lwava ku baana abakulu be bateekawo entalo ne zikosa ffe
ku nnyimbe tetukyagenda batugamba gende wajjayo naye tolyayo mmere okumanya tebakyatukkiriza kyokka abaana balina baziika eno ate simanya byakoze bitya simanya bintu biki togendayo temulya ani yakunonye tomukwatako tomusitula oyo senga w'abaana tajja kukwata ku baana bange oyo abaana ne babeerawo nga tebeetegeera. So marriage nzibu nnyo. I think most of us are not ready for marriage. We are not. However much we marry and we get married, we are not ready for marriage. I swear to God, we are not ready for marriage. Marriage is not about me and my husband alone. No, it's not. Just to chikola rwagwandi kino kukolebwa abantu wasanga abala abakikola. Marriage is a generation. Marriage ekwatawo ku generation yasooka gwe gy'olimu ekuddirira nekule nekuddirira. Goza lwaki bwe mukola embaga bayita speech nejja maama wo najja ne bakojjaabe najja ne baganda lwaki taata wo ajja ne basenga abo baganda baali basenga abo ne bataata baabato ne bajjajjaabo ne bawa speech bonna nga bayimiridde lwaki. If marriage was only about the two of you, nobody would have attended your wedding. You would have gone to the wedding yourself, attend it by yourselves, eat by yourselves, be joined by yourselves, go back home, the two of you. If it wasn't about everybody, I mean in terms of family, if it wasn't about the two families, you guys, mwandibadde mwegatta mwekka, mwandibadde mubeera mwekka. So marriage is not about the two of you. Once you get married, just know nti abazadde ku side ya mwami bakwatako, nange bazadde ba mukyala wange ne family yaabwe enkwatako. Just tulina kuyiga ngeri gye tuhandolinga situations ezimu. Kumanya limits we bakoma, kumanya biki, kumanya bwe bakoma, kumanya tubayambe tutya tutule wansi tubayambe ffenna, naye ogenda olaba omukyala ayamba abantu ba maama we, ba side ya taata we oba family ye ng'omwami tamanyi. N'omwami ayamba bali ng'oli tamanyi. Ne bamuyamba ng'omukyala tamanyi nti bamuyamba. Ne bayamba mukyala wange nga nange simanyi nti bamuyamba. Kati ne tubeera mu state awo nga tategeerekeka. Yep. So kati twegendereze nnyo nga tugenda mu bufumbo. Bonna batukwatako. Ne bw'onookola comment n'ogamba tebankwatako, my friend. Ebyo gwabimanyi. Ojja byogerera eyo mu TikTok zo, okole simanyi oyombe, ojja kudda mu reality bw'onoofumbirwa. Bw'oba bw'onoowasa. Atayagala alekwe bufumbo. Bw'oba tojja osobola kwandolinga famire zino zombi. Byesonyiwe ebyokufumbirwa n'ebyokuwasa. Kale mbadde ne Taata Enjo nagera maaso n'okuba nti ensonga azigayagayamu nga bwogeze maaso n'okuba nti owulira, teekawo comment okusinziira nga bwe walabye ensonga era nga bw'oziwulira. Abasidi omusunsuzi erinnya agaliwo omukutu kw'oli likinga video eno. Rokia yabadde ku camera. Thank you so much.